wiiki kati ziweze bidding omusujja gw'omu lubuto ogwa typhoid gulumbye bannakampala. Omusujja guno gumalamu abantu amaanyi, guliko n'abamu bwe gwavirako okufa, ekyawaliriza minisitule y'ebyobulamu ne KCCA okugunoonyerezaako. Oluvannyuma lw'okuzuula nti yali typhoid, baayawulawo ekifo ku ddwaliro ly'omu Kisenyi awajjanjabirwa abalwadde abafunye omusujja guno. N'okutuusa kati minisitule ebadde ekyagenda mu maaso ng'ekebera ogumu ku musaayi gw'abantu abafunye ekirwadde kino, era nga guno gwonna gwazuuliddwa nga bannyini gwo balina typhoid. Okunoonyereza ku bakoze kulaze nti obulwadde buno bannakampala babufuna mu kulya bicaafu. Badde bakajjanjaba abantu 58 so bw'ogattamu okuva nga 17 paka olwali okusanga 6 twakalaba abalwadde 506. Ebifo bisatu bye bizuuliddwa mu kibuga okubanga bisingamu abalina obulwadde buno, okuli mu katale k'e Nakasero, mu ppaka za takisi empya n'enkadde, sako ne mu bitundu ebiriraanye Kwalisel. Abasajja be basinze okukwatibwa obulwadde buno nga bali ebitundu 80 ku buli 100. Twabasanga mu bifo bino Nabukera Plaza, Kwalisel bus terminal, Nakasero market, waliwo Total station na Mirembe Road, n'ebifo taxi park empya n'enkadde, ebifo ebyo byali bisingamu abantu abalina obulwadde obutwogerako. So twasooka kitegeererawo naye nga 11 February tusalawo nti twali tulina okutandika treatment, twali tulina okutandika okujjanjaba abantu bano, yadde nga twali tetunategeera ddala results twali tetunazifuna ziva mu lab. Naye ne tutandika okulowooza nti tubajjanjaba nga tujjanjaba oli awo obulwadde bwa typhoid, naye twali tetunakakasa kuva mu lab olwali nga 11 February. Abakulu bano bategeezezza nti bagenda kuweera okutunda ebyokulya mu bifo ebimu basobole okukakkanya obulwadde buno. Okuziyiza obulwadde buno okuba nti banaaba mu ngalo, onaaba mu ngalo n'oba nti bw'oba ogenda okulya ekintu kyonna, okunywa ekintu kyonna onaaba mu ngalo, oba bw'oba ogenda okukwata ku kintu kyonna ekinatuuka mu kamwa. Tukubiriza nnyo abantu okunaaba mu ngalo, twewale amazzi agatali mafumbe, ebibala byolowoozezza n'amazzi g'otakakasa nabyo bulabe mu kibuga wano makkati, kubanga amazzi twesanza actually tulina results zetulina ziraga nti obulwadde businze kuva mu mazzi agali contaminated, agayingiddwamu obuwuka, naye obuwuka obuva mu kazambi, so bitambi kazambi yaba. So juices bw'otutunula ku report gye tufunye okuva mu lab gye bayita microbiology analysis, samples ezisinga ezibaddemu obuwuka bwa salmonella zibadde mazzi na juice. Obulungi obujuice obwo mubeera mu buveera obwo tunywera mu buveera obwo osoosekamu akaseke n'onywa bwa bulabe, kubanga kino kisuubirwa okutwaliramu n'amakampuni agamu naddala ago agatunda amazzi g'omu macupa. Naye twasanga amazzi nga gasibiddwa bulungi naye nga hafu lita ya siringi 5, lita ya siringi 10. So ne twekangamu amazzi ago twagulako ngatunguzayo ku mazzi lita kinamba siringi 10. So nga tugekengera, so twagulako ne tuweza samples ezo mu CPHL. I think results are this. Amazi ago gegano kwegamu naye engeri gye tutanagenda wansi eyo kwenforcinga tetusobola kubabuulira nti amazzi ge wano twasanga gali bwe gati kubanga muyinza okutawaanya omulimu gwaffe. Omuwendo gw'abakwatiddwa obulwadde buno kati gukunukkiriza mu 6. Abakulu bano era balambudde eddwaliro ly'omu Kisenyi saako okugumya abalwadde. Mathias Sebwato Kavubu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.